nga tonalaba vidiyo eno sooka osubscribing gw'omunafu mu nsonga z'ekisenge gwatalina maanyi oba nga toyimukirako ddala. Kamyoni agenda kuyamba atya? Ogenda kukwata kamyo ng'ono bw'omulaba, ogenda sima emirandira gye wansi mu ttaka, ogitwale bulungi ewaka ogyozeeko. Then bw'omala ogyozaako ogenda kuba ogifumba. Bw'omala ogifumba ogyengamu ekikopo kimu ku makya n'akawungeezi, onywengako ekikopo kimu naye ng'ofumbye emirandira. Ojja kuba ofumba mirandira gyokka, ojja kuba otereera, ojja kuwulira nga mu nsi okomyewo, kubanga ensonga ezo oba ekituufu ensonga ezo tozitambuza bulungi, era mu nsi oba nga ataliimu. Ojja kuba okozesa kamyo oyo, ajja kuba akuyamba. Tubeerabira okusubscribinga, okomentinge. Nda kuba nkyakuleetera eddagala lingi erikola ku nsonga z'omu kisenge, naye ogenda sooka okozese kamyo ono. Bwatyo bwafaanana, kabalagalamu kasiiwamu singa kaba kakoonyeeko, kuba n'abamu tebakamanyi bwe kafaanana. Kafaanana bwe katyo. Naye ojja kuba okanoonyaako, litumye mu kyalo oba oli mu tawuni, litumye mu kyalo. Osobola n'okusekula emirandira n'ogisekula ensaano n'oba ng'onywera ku caayi, ng'oteeka ku caayi nga kw'onywera, kubanga tojja sobola funa giri fresh buli lunaku.